Lero nzize ne mwana mulenzi Brian White gwe mumanyi obulungi fada nannyini ssente azze mu bukambwe obw'enjawulo era si y'oli. Brian White gwe mubadde nga mumanyi oba gwe mwali mumanyi ebiseera biri. Brian White yakyuka, n'akyuka mu mbeera, n'akyuka mu neeyisa, n'akyuka mu bikolwa. Si y'oli Brian White gwe mumanyi ajjidde mu bukambwe obw'enjawulo era n'ateekawo message ennene nnyo ng'agisindikira Abannayuganda. Gwe ayina omutima omunafu. Video ya Brian White egenda kukwasa obusungu, ogenda kunyiiga, ogenda kumukyawa, naye nga tukkirize tugaane ebigambo byonna byakozeseza bibadde bisaana. Abannayuganda muwulireko ku busungu bw'abantu abamu. Abantu babakoowa dda, naddala engeri gye mulowoozaamu baagikoowa. Jjukira nti yenze Shira Adita gwe twegatteko nga osubscribinga, kwata ku notification bell so that buli video yonna gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako. My brother or sister, jangu otwegatteko nga weeyambisa ekigambo subscribe. Katugendeko ko mu katambi ka Brian White ate era tukomewo. We're going to run away from Kumirambo Jamwe, the way we behave. Echa statement ye sente kyukansoka ekibabuulire. Bibya ddala. Emyaka giryaga. Ana. Omulwadde yamira eddagala. Tulina bagamba eki. Twali twakakola keeki. Era abataagaliza bannayuganda okubanga omuntu atambulira mu bulamu bw'omuntu. Ne bateekawo embeera. So, kagwake ketonye ng'ennaku z'omwezi 10 ku 10 mwezi ogwokutaano May ndi Kololo. Do you see me clearly? Abanteeka mundaba. Kakati mwabateeka abantu kambabuuze. Mwina eggwanga limwaguze wali mwagula limwagala okuteekamu abantu nga mugaba Bannayuganda batuyitiriddeko ffe katubateeke tuyine mwina eggwanga libayita kuteeka lipabuliiki. Mutubuulire tumanye nti omukulembeze weeyo naye tufunireyo passport ne visa tujje mu kuteeka lipabuliiki. Naye nga bannange nga capital city yammwe Enugu. Kiki? Omuntu oba tomwagala muleke. Leka ebintu ebyakola totunulayo. Uganda ekituyisa Bannayuganda eryo ggwanga si kisenge kya muntu, si nyumba ya muntu kyono nze mbadde musuza antamye. For God's sake, that's a country. Katubabuulire nti buli omu alina omugabo gwe, woolina space oba wagula eplot yo weewawo woolina okukolera ebibyo. Kati if that someone invades your privacy, you are likely okukola kyonna ky'oba oyagala. But tubasaba busabi abakuteeka republic capital city Enugu, please mutubuulire ekibuga kyammwe bwe tubanga tukijjamu tukimanye nti yoba ogendayo nantalo naye really tusobeddwa. Kuba tuyagala Brian byakola oba ataddeko kintu kye ku Facebook yange emanya gange tekuliko nti ga muntu tyoba nti ate kikino bwe batake nkoze programu za create bw'owulira kyusa bw'oba owulidde ku TV tuteekayo birowoozo. I think ojja kusula bulungi naye gwe n'osula ng'oteeseza muntu. Oyagala muntu afe, oyagala muntu abeere bubi. Really ekimitima mugenda gikola mu nagezaako nanyiigira abantu naye namaliriza era mbasonyiye. Ontegeera bulungi kubanga kiri munze. Sagala ntalo. Otegeera? Sagala ntalo. Njagala kulaba ggwanga lyaffe nga naffe kuba tuzaaliddemu omwo abaana. Naffe twagala abaana baffe bakeere enkyapa tuyite taata batuleetere ku mazzi nga tulwadde. Naye ebintu ebiri mu ggwanga gwe tobiraba. Enjaga eyitiridde, okwemula kuyitiridde, abantu bambala bwereere. Kakati golowooza ki ekigenda okuddako awo ng'eno generation evuddeko? Just picture it out. Abantu baakuyigiriza ki luli?
ebintu ebyantuukako sigenda kwegeraageranya nnyo naye kankozese Katonda ansonyiwe kankozese ng'omwana wa Katonda Yesu ebintu ebyantuukako byali bituuse ku mmwe bannayuganda so sinzi why nti ekyo kikuleetera nti Brian asobola okukeera enkya n'agula emmotoka n'agiwa omuntu n'amuwa ennyumba okitegera bulungi lwaki ate omuntu asobola okumwekyusiza kitegeeza nze kakati naye nina okwekyekinga n'abantu b'entambula nabyo si byange byali byammwe You get my point? Nkufuna. Nze abantu kuva dda mmanye engeri gy'olina okuyitamu n'abantu kyova olaba nti buli omu yajjanga nze kyasinga okunkubya kino nja kyogera lwatu ng'oli agamba niba ssente azijja mu State House tulina okumuzibikira Museveni wuli wali muzeyi Museveni mugende mu mubuuzo oba waliwo omuntu gw'oyinza okukeeramu bw'ate oggyeyo ssente wali ate ogulire emmotoka Mike emmotoka kiki ky'oba obala Bannayuganda banne mufunenga obwongo obulizoninga ekintu Katonda ki outing out well diversion n'olaba ng'oli azze ku page yo n'ogaa naye Mukama Katonda eno ensi yaffe gyeraga eddawa olaba nti abantu abasinga mubalaba oli agaa naye buli kintu kikoma Kampala kati nze bwe naze n'enkuba bweti empya ne ngamba abantu bano kambayite naye nga mbayitidde mu criteria ki njagala buli district enfunire y'abantu babiri omwami n'omukyala ng'abantu abo bavetingiddwa LC1 chairman nga kuliko ne diso nga kuliko ne district police bafuna abantu abo nga bwe bagenda okutunnyonnyola ekkololo ebizibu ebiri mu district eyo then we write down ebizibu byabwe kale sebo bwemva ku bizibu byabwe ebyo byempulidde nze Brian nga zonna district zimaze okunnyonnyola I have to rest for 1 week ndwatinge kye tuyita root chart yes sebo owulira bulungi Kansuubire nti nno nawe ka video kakunyumidde bulungi nnyo nga nze bwe kanyumidde ate era bwe kaba kakunyumidde teweerabira Walayi likinga commentinga wansi tumanye ki ky'olowooza ku bigambo ebivudde mu Brian White ate nga neeyongeza okubajjukira nti nze Sheila Adita woba subscribe nze kijja kubanga kinyamba ate nga naawe kikuyamba bulungi nnyo commentinga wansi tumanye wagyowangalira amannya go woba olina omuntu gw'oyagala okutumirako ate era nakyo kitutegeeze tugenda kubanga tukikolera mu bunnambiro nnyo video eyo evudde ewa mwana mulenzi Brian White ebigambo byendowooza mubitegedde bulungi nnyo ate era nga nze Sheila Adita nga mumanyi nti yeebeera enkola yange nze Eva mbeera ku bantu abayogera ebyo ebibaluma mbeera ku bantu abayisaawo obubaka obutuufu however much buba buluma tuba tulina okubuyisaawo mu butegeere bulungi nammwe ebintu ebimu mu bikwate mutandike obirabanga we birina okubeera omwana mulenzi oyo tujjukire nti yagenda okuva mu Uganda ng'akoseddwa kinene nnyo omwali obulwadde bwe baali bagamba nti yaweerebwa butwa omwali okumusibako emisango omuli okukwata abakazi obafunyisa embuto obawa siriimu n'ebintu ebirala so Brian White yali yabulamu naye munnange yakomawo ate mwali mu ggwanga Uganda naye nga tanaba kuddamu kubanga amaasa ssente kufukamiza bantu kubeera mu kamera abadde tanaba bikola eyo no video video emu ku nkambwe zasoose okutabbukyanga akomawo mu ggwanga Uganda gwe neekumirako nja kuba nkubaleetera updates nnyingi nnyo ezifa buli wamu jangu obeereko subscribinga likinga commentinga see you in my next video